Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabozezzaako nnyo mikwano. Kanswenti alhamdulillah buli mujali ali bulungi nga na buli kimu kitambula bulungi. Abayinamu obukosefu nensaba Allah abeere nga abasuusa, abafiiriddwako abantu bammwe nensaba wakitiibwa Allah abeere nga abagumya, n'emyoyo gy'abagenzi agiwe ekiwummuro eky'emirembe wamu n'okubasonyiwa ebyo ebyabasobako. Abashifa de hasola guys mwe bale kunjagala guys mwe bale kundaga mukwano nsiimira ddala saba Allah yababa nsasuliramu ebisingo bulungi. Bamikwano atana subscribinga okonene kade nga buli video yange ginatekangayo ate gojo okubanga osooka okugifuna mujje bale gyonna gye mutuusako engalo nsaba buli omu Allah amwanguyize ate era amuwe ekyo kyasinga okwagala. Bamikwano lero nzize ne message eri abaana ife abali mu biyumba. Guys nsaba message ene tubeeremu amazeko contract yo eyakagitandika kuba nawe ebbanga ligenda kutuuka contract ye gweko tomanyi oyinza okusanga obuzibu bwe bumu bwe ngenda okwogerako wano era omanye butya bw'olina okukola. Ngenda kuwako ku advise nga nze wenkimanyiiko era kyemanyi naawe kijja kuba kikola ki kijja kuba kikolera wamu n'okukuyisaawo mu mbeera gy'obeera oyagala. Waliwo abaana abamaze ku contract zaabwe naye nga agimaddeko mu bugubi nga yeetaaga okudda ewaka naye nga bosi amulemedde. Jjukira nti eno tuliyo myaka ebiri era emyaka egyo ebiri wegiggwako obeera olina okudda ewammwe oba okudda ku ofiisi ne mulinawalinga contract kebeere yinkama emala emyaka ebiri neggwako nga mulina okuddayo ne bagezza bujja. Naye bano abantu oba baagala kisimanyi baagala tubakolere nante ng'esente ze bagaba ntono. Oli n'ayagala omwana ayongezeyo contract mu butuufu nga mwongedde emitwalo etaano naye ng'oluusi embeera gy'ayitamu ewaka yakwegulira bintu gyesasulira wifi ng'ekyafuna ewaka ekyobwerere yeki yemmere. Nina mikwano gyange abasinga bamazeko contract by the way kuba babulayo weeks 2 abalala mwezi, naye omu bamugambye nti okakasa ogenda kudda mu maka gano tukolera ko muwala ye naye nga ye tali willing kudda, naye jjukira nti wobeera ogenda ewaka oba oli wakudda oba toli wakudda ansi erinja kudda. Kuba womugambira nti sigenda kudda ana abantu balina emitima gyabwe emikyamu era gwe wenna ali eyo ng'omazeko contract nga bosi wakubuuza ogenda kudda mugambe yes ngenda kudda kuba ekisooka wadda Uganda aba tagenda kunona nti komawo okola eki onkolere. Namugamba ngenda kudda namugamba oba ogenda kudda olina okuleka wanene ekikakasa nti ogenda kukola ki ogenda kudda. Ko omuwala n'amubuuza ekikakasa nga ki ti olina okuleka ng'osayininze contract endala ya myaka 2. Nagamba eki nagamba ye olina oleka ng'osayininze contract ya myaka 2. Jjukira yali ayagala okwongezaayo ebbanga naye ng'embeera ewaka gye bamuyisaamu si ya mulembe ate obusente bamuwa butono. Liri omuntu osobola okwongezaayo contract ya myaka 2 kagubeere mwaka nga bakwongera emitwalo 5 n'obeera ng'ofuna emitwalo 95. Emirimu ewaka olina mingi embeera gye babuyisaamu si ya mulembe oluusi weegulira ebikozesebwa ewaka kyofunawo ekyobwereere yemmere wobeera gwe ng'omuntu okola otya wadde nga sente tuzaagala era nga tulina obwetaavu naye nga mu butuufu egyo emitwalo 5 ne wobeera woolisigama nti oba omenyeka nnyo osobola ogikkiriza noddamu n'okuba contract namba emyaka 2 oba mwaka ofuna emitwalo 95. Wadde nga fine sente tuzaagala ebyetaago tukyalina bingi naye zibeera sente ntono at least omuntu akwongeremu 10 amanye nti wezituuka ewaka gituuka 9 oba 95 kuba jjukira mu kusindika baba bakusala sente ate contract gye bawasayininga naye ebeera eweddeko obeera oyina eddembe lyo okweyogerera ki kyoyagala. Omuntu ono n'ambuuza Sharifa nkoze ntya nzikirize ensayininge tuuke ewaka ngambe nti sidda ne mugamba no era mukwano gwe wenna ng'oli eyo nga bosi wako kakosayininga ekintu kyonna ng'odde ewaka manya kino
buli wosayininga noleka ng'osayininze nti ogende waka ogenda kudda mbutuufu ne bw'otuuka ewaka ng'oyagala ogenda mu nsi endala mukwano oba toyina gy'ogenda kulaga okuleka ng'ebbanga eryo lye wasayininga noono liweddeko ng'oli Uganda otudde kuba first and foremost w'osayininga kuba jjukira buli kimu kiba kirina kukolera ku ofiisi w'osayininga ng'oli Saudi Arabia ebintu ebyo bigenda butereevu ku embassy eyo ne biweza ku embassy ye waffe e Uganda ne bakimanya nti omwana ayongezaayo contract oba akyali mu nsi akola kati gwe ne bw'obeera ozza Uganda n'oyagala ogende mu nsi endala jjukira buli kye bakukolerako e Uganda kiyitira ku ki kimala genda ku embassy okukakasa nti ogenda fuluma mu ggwanga wona agendayo bajja kukebera mu computers zaabwe bajja kugamba tulaba oyina boosi oba bajja kugamba tulaba oli ku mulimu okola okitegeera tebajja kukkiriza kuwa lukusa kugenda mu nsi ndala ng'ebbanga eryo lye wasayininga eno teriweddeeko era bw'oba tokyayagala kukola otuula e Uganda ebbanga eryo ne liggwako then n'olyoka okomawo era omuwala namugambye togeza buli kimu nakimunnyonnyodde ne mugamba gamukakase kimu ogenda waka era ogenda kudda okole naye togenda kusayininga okitegeera omuwala n'agamba okay ne mugamba woba olaba akulemeddeko nnyo tulina ofiisi ze twajjiramu osobola okwogera ne ofiisi nekubira eyeeno bosiwo ne bamukangavvula kuba kati essaawa eyo contract ogwako kuba yabuzayo weeks 2 ku wiiki emu awo weewatyo contract ye ebuzayo weeks emu ku weeks 2 aweewatyo jjukira ebbanga lye we liggwako omuntu abeera naawe abeera ali naawe mu mikono mikyamu muba mulina okuliniwalinga oba okuzza ku ofiisi n'ategeeza ofiisi era ne muteesa nga muli ne ofiisi buli kimu ne bakimanya era bw'oba ng'okooye okukola ku ofiisi tebasobola kukaka nti ddemu okola olw'ensonga nti contract yo gye wasayininga ey'emyaka 2 ekoze eki eweddeko omulala bamugambye ebisaawe biggulwawo bigenda kuddamu okuggulawo ennyonyi eddamu osituka egenda mwaka ogujja 2022 ne mugamba eki naŋŋamba ye twatandika ekisiibo ng'omukazi ansuubiza ebintu byange agenda bikolako mu kisiibo idi oluggwa nga ŋŋenda ewaka naye kati idi yawedde nazzeemu bimugamba yaŋŋamba ennyonyi eddamu okusituka egenda mu mwaka gujja ne mubuuza okyayagala okukola oba naŋŋamba nedda okukola nandikoze era ng'omiikiriza ebbanga lino lyonna naye embeera gye mpitamu mu butuufu si ya mulembe ne babadde tebanyongeza ssente nga bampisa bulungi nandigumye n'enkola ebbanga eryo ne lituuka nenzira ewaka kuba emyezi okutuuka mu mwaka ogujja si ddene anti twetaaga ssente naŋŋamba naye nkooye negina emyaka 2 ngimaliddeko ki ku bugubi ne mugamba ebbanga lye we liba nga liweddeko mugambe akwata akuzze ku ofiisi nga wolindirira eryo ebbanga lyo owulire kyanaakugamba era omuwala we baayogedde we yamugambye nti nkwata onzize ku ofiisi namala n'amubuulira ekituufu nti abadde tayagala agende y'ensonga lwaki asazeewo ebyo byonna okitegeera nawe boosi w'omukwano gwali eyo asobola okukozesa olwo lukujjukujju nakugamba ennyonyi ziddamu okusituka simanyi mu 2020 mmeka okitegeera beera ng'oli mugezigezi weebeereremu omugamba nziza ku ofiisi nga wenninderya ebbanga okuggwa okitegeera bulungi mukwano era kati ebintu bye bali mu bikolako agenda kulinnya kimanyi mu wiiki ng'emu ajja kuba alinnya ngazze e Uganda bamikono bino ebintu bibabeeremu bino ebintu bitubeeremu twebeereremu tosayininga kintu kyonna ng'omazeko contract as long as oli ku ofiisi ate be bakuwadde okusayininga biri mu luzungu era obisomye okoze eki obitegedde ne bano abantu bagezi
ate ekisooka abamu bantu bakopi tebagenda kuwa sente zoyagala bakuyisa mu mbeera embi ey'okucunya ate nga ye tamanyi nti oba kiba ki. Sometimes abamu babeera bakimanyi naye nga ye omutima gwe mubi bubi. So tulina kwebeereramu okusobola okudda ewaffe oba okufuna ekyo kye twagala, kuba wobeera contract yoddeko nomugamba njagala sente weziti oba tozimpadde sigenda kukola oba toli mu nsobi, ebbanga lyoba wasayininga naye libeera liweddeko. Okitegeera mukwano, njagala omanye ebintu bibiri, tosayininga kintu nga tozze waka, bibiri bisatu, tosayininga kintu nga tozze waka. Bwesiwota kubuuza nti ogenda kudda n'omugamba sigenda kudda, omugamba nkyayagala okukola naye kangende nsooke nkole ki, mpumulemu oba ndabe kuba ewaka then nja kudda nkole. Naye tosayininga kintu kyonna ng'okola ki, ng'ogenda ng'otuuka e Uganda kola bibyo, tagenda kukaka nti komawo okola zirunga zolese tosayininze kintu. Ekitegeera naye oba ng'osayininze ekintu ng'oli wagenda mu nsi ndala nga bikwatagana na bya contract oba tojja genda. Ate wolaba ng'akulimbalimba ng'ono gwe balimbye ebyennyonyi, mugambe nziza ku woofiisi tukole bwetuti ne bwetuti, ajja kubuulira ekituufu era ekiriwo, kuba batasobola kulimba ofiisi abeera agita. Naye nga gwe omuntu asooka n'agamba ono kamukole bwenti ndabe kyanakola. Kati wobaamu ebitengo mukwano n'oteekaliramu wekangera ebbanga olikoze ng'okolera ku 9,000 nga muli agamba nakwata omulalu wange oba omusiru wange. Okitegeera bitubeera mu mikwano, mbagala nnyo, mbagaliza ekisinga obulungi, mwebale kubeera baami bakozi, mwebale kubeera bakyala bakozi. Butuufu nsaba Allah akkirize tuddeyo nga tufunye ebyetaago byaffe. Kyensinga okubakubiriza sente tugiwe ekitiibwa. Wosize sente beera ng'olabawo, wotadde sente girondoole gifollowinge osobola okudda ewaka okukola ebyo bye wajja okukolerera, kuba tewali yajja eno kuyisa budde, buli omu yajja ng'alina ebigendererwa bye. Nsaba Allah tusobozese buli omu atuukirize ebirooto bye. Ntujja kulabagana mu vidiyo yange naddako, kusobola osharinga vidiyo yange, okomentinga, olikinge bwekiba tekikuyisa bubi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tulabagane mu vidiyo yange naddako inshallah.